Kale pato yuji gwe mukutu kwoli ya YouTube channel kwoli gena maso n'okuba nti osubscribinga tusokuba nti tufuna amawulire agabaga kagwawo. Kakati omukunja atasera waliwo omwana muwala avuddeyo ng'amulumiriza okuba nti ate mufere agenda maso n'okuba nti akozesa ebyamutuukako okufereramu abantu akasente. Omukunja tujjukira ebyamutuukako nti yavayo n'akubwa wabula oluvannyuma lw'akabanga n'atandika okuba nti ate asaba obuyambi bamulongoose. Mwana muwala ono yalaba omukunja ono yavaayo n'amudduukirira era n'amuwa obuyambi obw'enjawulo. Naye kyamususseko kuba nti ate omukunja yajjanjabibwa n'awona, naye ate akyagenda maaso n'okuba nti asaba bannayuganda bamuwe obuyambi n'obujjanjabi era nga bw'omulabawo ng'akaaba amaziga. Ngenda kuba nkutuusako mwana muwala ono. Mwana muwala ono amanyiddwa nga Jalia Walda, YouTuber w'amaanyi, wabula nga ali mu ggwanga erya America, naye nga emirimu gye asinga gikwasaganyiza ku YouTube, makeup artist n'ebirala. Ngenda kuba mukutuusaako owulire emboozi ye gy'anyumya gy'agamba nti omukunja alekeraawo okuba nti ate afeera abantu, alekeraawo okubuzaabuza abantu, alekeraawo okukola okukozesa obulwadde oba ebyo byamutuukako okuba nti ate afuliramu akasente. Agamba nti omukunja yajjanjabwa bulungi nnyo n'atereera naye tamanyi lwaki ate akyagenda maaso n'okuba nti asaba abantu essente nga buba muyambe. Kankwe mwana muwala Jalia Walda omwewulirireko. Hi guys, hi. I'm about to say something, and if you get me wrong, just get me wrong, or if you get me right, get me right. Actually, can't you get in a muluganda malinchize muluzungu. Wala mwami gwe nalaba wano ku social media ng'akaaba ng'ali bubi nga baamukuba oba yabaaki nga baamukuba obusajja bwe ng'avunda. I took action immediately. Taking action nensindikayo muganda wange kubanga yankolera ebintu byange Uganda. Ne bamutwala mu ddwaliro ne tusasula cash surgery buli kimu okujjanjabibwa each and everything. I didn't even ask much or what. I paid cash. But surprising, this same guy, he recovered. I just told him, it's okay. You can, you can just keep me anonymous. You don't need to post me what, bichi. Recently, he went and met my mom, Mama. Still, we offered more support because he told us, he's not okay or what. But surprising, today I woke up, guys. This is why some of us, I shouldn't even put myself under some of us. Yensonga lwaki tulekeraawo okusaba Katonda okutujja mu mbeera embi. Because agikugyemu akuwonyeza obulwadde, you are okay completely, but still okyakaaba ku social media nti tojjanjabibwanga. Yet I took you to surgery. Your surgery was successful. Everything was successful. Otandise n'empiso ze bakugamba taking emyezi 6. And still you come here on social media crying that you didn't get any help. Buteba kujjanjaba, teba mbujjajawo ali mu bulumi nga ne jjajjawo yabaddeyo ewa mama wange. Mbadde saagala kuvaayo kubanga nze ndi muntu. I do things that I keep quiet. But I'm supposed to help someone here. Ategeere nti oluusi mulaba abantu nga babonaabona olanga akaaba. Nga Katonda yeepanishingira abantu be. Nga tolina kuvaayo kuyamba abantu oba omunnayuganda ali eyo nga akaaba. Gwosobola okubeera lwaki akaaba? Nga Katonda alimu panishinga. Kubanga omwami ono omulaba bamujje ne bamukola surgery buli kimu perfectly. But ali ku social media kuna akyakaaba nti tafuna buyambi. Even takolangako namugamba keep me anonymous. You don't need to talk about my name or what. Keep me anonymous. But you would just come out and say, waliwo bambi omukyala yanyamba yangamba soogera linnya lye. But I'm well. Waba yaga kunyamba ompeyoko ku buyambi oba obwokunywa oba that is fine. Naye tokeera ku machanga atolaga nti tukwatibwangako even a single thing. So obulwadde bw'obadde obufudde business. Me, I didn't know. Me, I thought you were hurting. Nenkukwata nenkujjanjabisa nga simanyi nti obulwadde wali obufudde business. Nze